Jesus Christ, our way, our life, Word of God among us. Olwa Trinita omutuukirivu. Bwe tukuza olunaku lwa Trinita tukuza Katonda waffe kyeki, tukuza Omukama gwe tugoberera y'ani, ali atya, kiki ekimufuula ow'enjawulo. Kye tukuza olunaku olwaleero nti Omukama Katonda waffe ye Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Si kwe kugamba nti bakatonda bali basatu, wabula kwe kukkatiriza nti baperesona bali basatu naye Katonda ali omu. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitulaga bulungi nti okuva mu matandika g'ensi Katonda abaddengawo ng'ali omu naye nga baperesona bali basatu. Bwe tujjukira okutondebwa kw'ensi, Omukama ekitabo ekyamasooka kitugamba olubereberye Katonda bwe yali atonda ensi mwali temuli kintu, naye Mwoyo yaliwo ng'atambula. Katonda n'agamba ku lunaku olwasooka ekitangaala kibeewo. Mu matandika g'ensi Omukama yali teyeeyolese ddala nti ali mu Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, naye bonsatule baabeerangawo. Katonda Patri ye yayogera ebitonde byonna ne bibeerawo. Kyokka kigambo wa Katonda bye bigambo byennyini Omukama bye yakozesa akadde we kaatuuka kigambo n'afuuka omuntu. Ate Mwoyo wa Katonda yo yabeerawo ng'atambula ku nsi n'agijjuzaamu obulamu mu ngeri ey'enjawulo, n'ayongera okweyoleka ku ssande gye twakuzizza ey'ejjo eri eyise, ne yeeyoleka eri abayigirizwa mu ngeri ey'enjawulo. Nga tukuza nno tutyo Trinita, tuddamu okwebuulirira ku Katonda ono ali omu naye mu baperesona abasatu. Ekiragaano kijjayo bulungi Trinita ono engeri gye yeeyolekamu nti okuva mu matandika g'ensi Omukama yaliwo mu basatu naye nga tanneeyoleka mu bujjuvu. Tujjukire malayika Gabulyeri ng'abuulira Mariya nti olizaala omwana wa Katonda. Malayika Gabulyeri yatumibwa, bwe yatumibwa Katonda Patri, naye twali tetunnayiga nti eyamutuma ye Patri, nga tumanya nti Katonda yamutumye naye nga tetukakasa ani ye Patri oyo. Ku kulangirira kwa mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo twali tetunnamanya linnya lye, naye ne tutegeerako ababiri nti Mariya onaaba olubuto ku lw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Ne tutegeera nti waliyo Mwoyo Mutuukirivu. Ate anaabeera mu lubuto ne tutegeera nti ye mwana owooli Katonda Patri. Yesu yennyini ng'amaze okuzaalibwa, Trinita n'addamu okweyoleka. Eddoboozi lyava mu ggulu ne ligamba nti oyo ye mwana wange gwe neesiimiramu. Mwoyo n'amukkako mu kifaananyi ekyenjiibwa. Trinita ng'addamu okutulaga nti bonna abasatu bali Katonda omu. Eyayogera mu ggulu ye Patri, eyali abatizibwa ye mwana, ate eyamukkako ye Mwoyo Mutuukirivu. Patri, okutegeera nti ye Patri, Yesu Kristo yatuyamba nti Yohana yamugamba naye ssebo gwe tukulabye naye tunaalaba ddi ku Katonda oli taatawo, tunaamulabako ddi? Nagamba nedda, alaba nze ng'alabye Kitange, kubanga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze. Naye bwe tukakasa nti bano abasatu bali kimu, ate erinnya mu ngeri ey'enjawulo, Kristo ng'atuyigiriza okwegayirira. Yagamba nti bwe muba mwegayira muga nti Kitaffe ali mu ggulu. Bw'atyo Katonda ne tutegeera nti peresona omubereberye era eyatonda ensi ng'akozesa ekigambo y'oyo gwe tuyita Patri. Evanjiri ya Yohaana etugirayo bulungi ekifaananyi kya Katonda Trinita ng'etulaga nti olubereberye Katonda yabeerawo, Katonda ng'atonda ensi. Katonda
yabeeranga n'ebigambo era ensi yagitonza bigambo. Ekigambo ekyo nga ye Katonda yennyini, naye akadde we kaatuuka kigambo n'afuuka omuntu, ffe ne tumumanyanga Kristo. Ne Kristo nno okutegeera erinnya lye nakyo Omukama yajja akitubikkulira. Bw'atukibikulira ne tumanya nti ffe abantu be yatonda ne twonoona mu Adamu, ne twonoona mu bw'omuntu bwaffe, twatuuka ekiseera nga tetusaanidde, nga twetaaga agenda otulokola, twetaaga agenda otununula, twetaaga agenda otujja mu buddu mu nvuba za Sitaani. Bw'atyo Katonda n'atusindikira kigambo we nga ye Kristo, nga ye mununuzi waffe, era Kristo ne tumumanya nti ye Yesu. Yesu erinnya eryo eritegeeza nti Katonda atununula. Yeshua, Yesu ye Katonda atununula, ye Kristo nno atununula bw'atyo. Ate n'erya Kristo nayo ne twongera okulitegeera nti ono ye musiige wa Katonda ow'okuwa ekitambiro eky'olubeerera, ekitambiro kye yatuwa ku Kalivaaliyo. Nga tukuza nno tuyita bwe tutyo, tuzze tumutegeera mpola mpola. Lwaki tumuyita Patri, lwaki tumuyita Mwana ate ne Mwoyo Mutuukirivu? Azze akitubikkulira. Si kutubikkulira tulaga nti bakatonda banjawulo, naye okuddamu tukakasa nti Katonda ono ali omu, yeeyolese bulungi nti mu ye mulimu baperesona basatu. Nga tukuza nno olunaku lwa Trinity luno, Omukama addamu okutulaga nti ate ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo atuteereddewo ebyo ebituyamba okwongera okutegeera. Bantu bangi bamanyi okugamba nti Katonda tasobola beera n'abaperesona basatu ate n'asigala ng'ali Katonda omu. Naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo Omukama obwedda atuteereddewo ebyongera okutulaga nti Katonda ono ow'amaanyi bw'atyo asobolera ddala naye okubeera omu mu baperesona abasatu. Tulabe ku kyokulabirako ky'omukyala ali olubuto. Omukyala, omuntu nga ffe, alina omubiri guno omunafu, omubiri ogufa, omubiri oguvunda. Laba Omukama bw'akola ekyamagero mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nti omuntu ono asobola okubeerawo emyezi 9 naye nga munda alinamu omuntu omulala, omuntu omulamu, omuntu alina obulamu, assa, alina amaaso, alina emikono. Mu lubuto munda n'atambula naye, ne yeebaka naye, n'atuuka okunyumya, ng'anyumya naye ng'ali munda tasobola muga alekeraawo okunyumya, naye nga mwali mulamu ddala mu buli kimu. Ffe abantu abatalina bwe tuli, Omukama n'atusobozesa okubeera n'ekyamagero ekyenkanidde awo. Kyokka ffe ne tusigala nga tugamba kati ate Katonda anaabeera atya omu mu baperesona abasatu. Ekyokubiri, Omukama mu bulamu bwaffe yatulaga nti ffe abaana bwe muntunuulira ojja laba nti oyo Father Yosefu. Naye munze bwe ngenda ewali abamanyi maama wange bajja kugamba oyo mwana wa gundi, olaba n'ekifaananyi, nnyina yennyini, mulaba maama we yennyini wuuyo. Ate ne bwe nnaagenda eri abamanyi taata wange bajjaga omwana afaananira ddala taata we. Munze maama wange mwali, taata wange mwali, naawe kennyini bw'ondaba ojja kugambirawo nti nina taata, sinza kubanga neeza nte kuba nina taata nina maama. Era munze ndimu obutafaali bwa maama wange ne taata wange. Si kugamba nti nze ndi maama wange oba nze ndi taata wange, nedda. Bali banjawulo naye munze omu basatu mwetuli. Era bwe tugenda ku DNA ejja kujjayo bulungi nti munze omu mulimu maama, mulimu taata, ate ekyewuunyisa nange ndi wanjawulo. Omukama ng'atuteddewo ebyokulabako bwe biti, addamu tusaba tukkirize ye Patri bw'aba yakkiriza Katonda n'atweyoleka nti ali omu mu basatu. Ffe lwaki tukiwakanya nga ne mu bulamu bwaffe tuteereddewo? Kati nno nga tukuza olunaku luno bantu bangi abavudde Katonda, abavudde mu Bukristo nga bagamba tekisoboka, Katonda abeera atya omu mu basatu. Ddala tukkaatiriza nti Trinity ali omu naye baperesona bali basatu.
nga tukuza nno olunaku luno tujjukire ebigambo malayika bye yagamba Agostino. Ffe mu bw'omuntu waffe tetusobola kutegeerera ddala Katonda ngeri gy'alimu omu mu basatu, nti kati Patri akomawa, mwana atandikirawa, kati mwoyo yeeyungawo otyawo, tetusobola kitegeera, tetusobola kufunawo fomula nti tubagattagatta tutya okufuna omu nga tebali basatu, tetusobola gifuna kubanga emitwe gyaffe mitono nnyo okutegeera Katonda omunene bw'atyo. Naye nno amasomo ga leero gaddamu okutujjukiza nti Katonda ono ali omu mu basatu, ye Katonda ow'amaanyi, ye Katonda waffe nannyini buyinza. Essomo likkaatiriza nti teri Katonda, teri nsi erina Katonda w'amaanyi na wa buyinza nga Katonda waffe. Katonda tujjukire ng'anunula abaana be Isirayiri Misiri, yabakolera ebyewuunyo, n'aleeta ebyewuunyo ebya buli ngeri, n'abayisa mu nnyanja ng'amazzi geeyawudde nga bayita wakalu, n'abawa emmere ng'eva mu ggulu ng'eringa enkuba, ne balya ennyama mu ddungu nga bakeera bukeezi ku makya ne balinda nekka ne balya, n'abakolera eby'ekitalo. Katonda ono ow'amaanyi nti n'olumbe okufa we kwali kulwambya abantu, yasindika omwana we n'awangula okufa, n'atulaga nti kakomeere kufa nako nsobola okuwangula. Ye Katonda ono gwe tugoberera nti ffe abamugoberera tuddemu tumwesige, buli kye tukola tusabe Omukama Katonda yennyini ajje tubeere wamu naye, kubanga ye Katonda ow'amaanyi, Katonda waffe omulamu, ye Katonda ow'obuyinza. Ffe abamugoberera tulina kukola kintu kimu, kumwesiga. Ate abo abatamukkiriza tubamukwase nti ye abasindikire mwoyo we ajja kubayitayo kinoomu, bakomewo bategeere ekyambagiro kino, bamunywerereko, ate ffenna wamu tubeere kimu nga ye bw'ali ekimu, Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Evanjiri etulaga nti naffe abagoberera Omukama, obulamu bwaffe Omukama yatugamba nti mu kubatizibwa tubatize abantu bonna mu linnya lya Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Ekitegeeza nti obulamu bwaffe ng'Abakristo buli ddala mu Katonda ono Trinita. Era bulijjo nga tutandika ekitambiro kya Misa, Father agamba bane tukuŋŋaanye mu linnya lya Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Byonna bye tukola ekitabo ekitukuvu kituyita tubikole mu linnya lya Katonda. Katonda waffe yaani Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Era bwe tutyo n'obulamu bwaffe nga tubutambuze Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Si kugamba nti bakatonda bali basatu, naye Katonda ali omu. Bwe tutyo nno tusabe Omukama ono Katonda waffe ayongere okulaga amaanyi ge nga bwe yeeyoleka mu ngeri ez'enjawulo nti ye Patri, ye Mwana, Mwoyo Mutuukirivu. Ayongere naffe otukumaakuma, ayongere otukuŋŋaanya wamu, ayongere otunyweza nga ddala tukakasa nti Trinita ye Katonda waffe ow'amaanyi era ow'obuyinza. Omukama abeere nammwe. 3 as one glorious God to guide us. 3 as one and eternal. Jesus Christ, our way, our life.